أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjubu agataliimu bukendeevu ga wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu akyatukoledde enteekateeka ze tuzze tutambulirako mu bulamu bwaffe. Tumwebaza Allah byonna by'azze atukolera, era ne tumusaba atongere ebirungi by'alina, kubanga ye Allah tatwetamwangako. Tumusaba atufuula abaddu abamutegeera, atufuula abaddu abamusinza olusinzo olutuufu, atufuula abaddu abajja okuwangaalira ku kumutegeera na kumutya, atufuula abaddu abajja okujjululwa nga kwe bayimiridde, ate atuteekemu abo bagenda okussa mu jjanaaye ey'emirembe ku lunaku olw'enkomerero. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogwa Sha'ban, omwaka 1445. Ate mu mbala enzungu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2024, nga tugenda kuba tufuna darusu yaffe ey'okubiri mu kitabo kyaffe ekya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Mawlud ekya al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Ng'omulundi ogwayita twalaba omulyango ogusooka mu kitabo kino nga gwogera ku bwetaavu bw'okusaba omwana. Omulyango ogwokubiri guyina omutwe ogugamba albaabu thani fi karahiyati tasakhuti albanat. Omulyango ogwokubiri ogwogera ku bukyamu bw'okusunguwalira omwana ow'obuwala Allah bw'abanga gwakuwadde, oba abaana ab'obuwala Allah bw'abanga bakuwadde bokka. Lwaki baggyeyo abaana ab'obuwala wano? Kubanga kyali kimanyikibwa okuva edda n'edda, ndowooza mu mawanga agawererako ddala, mu Buwarabu ne wano ewaffe e Uganda ne mu nsi endala ez'enjawulo, nsuubira nabo baali ku nnono y'emu ey'okubanga omwana ow'obuwala teyatwalibwanga kyekimu nga bw'olaba omwana ow'obulenzi. Ne keya eyaweebwanga omwana ow'obuwala teyalinga y'emu
eyaweebwanga omwana ow'obulenzi n'essanyu eryalingawo oluvannyuma lw'okuzaala omwana ow'obuwala si lyerimu n'eryo eryalingawo nga omwana ow'obulenzi yazaalibwa. Basinganga nnyo okuba nga basokkolumya omwana ow'obulenzi ku mwana ow'obuwala ku lw'ensonga ze baalinga bayina nga bo. Naye bwe tujja mu Busiraamu, Obusiraamu bukivumirira okuba nga wabaawo okusukkulumya wakati w'omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi. Wabula na kino kikulu nnyo twandibadde tukimanya mu kuteekateeka okufuna omwana nga bwe kyali mu mulyango gwe twasookerako. Kigwana eri omuntu okusaba Allah okumuwa ezzadde eddongoofu. Bye bimu ku birina okukolebwa mu kuteekateeka n'okuteekateekera omwana, okusaba Allah okuwa ezzadde eddongoofu, kubanga buli Allah bw'akugezesa n'ezzadde nga si ddongoofu omenyeka nnyo. Kakati ffe tugamba alwiqayatu khayrun min al-ilaj au afdalu min al-ilaj. Omuzungu kyagamba prevention is better than cure. Okwetangira ekintu nga tekinnakutuukako kisinga okulinda ne kimala kutuukako n'olyoka onoonya amakubo agakyejjako. Tusabe Allah kubanga yennyini buyinza. Enteekateeka z'omwana oba ez'abaana zonna ziri mu mikono gye. Tuyitirizenga nnyo okumusaba atuwe ezzadde eddongoofu. Okubeerako omulongoofu n'omulongoosa kyokka tekikumala. Yongerezaako n'okusaba Allah akuwe ezzadde eddongoofu kuba terijja oluusi automatically. Nabbi wa Allah Ibrahimu alayhi salam mu Qur'ani mu aya eziwererako ddala yasabanga Allah okumuwa ezzadde eddongoofu nga aya egamba nti rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Ibrahimu yasaba nti ai Allah mulezi wange nkusaba onfuulenga ndi musaaze si nze zekka wabula n'ezzadde lyange olifuule nga saaze. Amakulu nga likusinza likumanyi. Ate mu aya endala Ibrahimu alayhi salamu mwennyini nagamba nti wajunubani wa baniya an na'buda al-asnam. Ai Allah nkusaba onkingirize nze n'ezzadde lyange okubanga tukugattikako ne bannabbi abalala ab'enjawulo abakwatanga ekkubo lyerimu. Nabbi Zakariya alayhi salam yagamba nti rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a. Ai Allah nkusaba ongabirire okuva gy'oli ezzadde eddungi kubanga nkakasiza ddala nti mazima ddala ggwe owulira okusaba. Nkusaba onteeketeekera ezzadde eddungi. Kikulu nnyo bw'oba oteekateeka omwana okukitandiikiriza na kusaba Allah okubissaamu edduwa. Tukomewo ku mulyango gwaffe ogwokubiri ogwogera ku butali butuufu okubanga osunguwalira ezzadde ery'omwana ow'obuwala senga Allah lyaba akuwadde. Lwaki? Kubanga twalaba nti
omwana kirabo okuva eri Allah nga tetutunuulidde ekikula kye n'endabika ye, kirabo okuva eri Allah. Mu aya eri gye twalaba egamba nti lillahi mulku samawati wal ard, ewa Allah we wali obufuzi obw'eggulu n'ensi. Yakhluqu ma yasha, atonda nga bw'aba ayagadde. Yahabu liman yasha'u inatha, agabirira yenna gw'aba ayagadde ezzadde ery'abaana ab'obuwala oba omwana ow'obuwala. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, oba n'agabirira yenna gw'aba ayagadde ezzadde ery'omwana ow'obulenzi oba abaana ab'obulenzi. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, oba Allah n'abakugattira n'akuwaayo abawala n'abalenzi, oba omuwala n'abalenzi, oba abawala n'omulenzi. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, ate Allah bw'aba asazeewo afuula yenna gw'aba ayagadde nga mugumba. Innahu alimun qadir, mazima ddala ye Allah yamanyi lwaki ababikoze nga bw'aba abikoze, ate ayina obusobozi nnaku buli kyonna. Nga tetunnaba kugera ku giri emitendera ena egy'abaana, togere ku guno gwasembezzaayo ogw'okufuula omuntu nga mugumba tayinaayo mwana. Ayina ensonga lwaki aba yakikoze bw'atyo oba lwaki yakikola bw'atyo. Teweevumanga, ekyo ekikumanyisa kyandibanga Allah abe kukuwa abaana bandikufuukidde ekikemo ekinene, bandikukaabizanga amaziga ebbanga lyonna, sinakindi nga oluusi bandivuddeko ensonga okubanga obonerezebwa bw'oliba oziikibbwa mu ntaana, ate ku qiyama oyokyebwe omuliro. Allah n'alabanga ekisingayo okuba ekirungi kwe kubanga takuwa ezzadde osigaze eddembe lyo wano ku nsi, osigaze nejjanaayo ku qiyama. Ebyo byonna bikulemberwa n'abogumiikiriza ab'oba otaddemu. Kakati emitendera ena Allah gy'aba ayinza okugabiriramu abaana gye giri nti either Allah ayinza okuwa abaana ab'obuwala nga gwe gusooka, oba abaana ab'obulenzi nga gwe gwokubiri, oba Allah n'akugattira n'akuwaayo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, oba n'akuwaayo obuwala n'ab'obulenzi, oba ab'obuwala n'ow'obulenzi. Gye miteeko esatu n'ogwokuna ogw'okubanga Allah akufuula omugumba. Era tusaanidde ku kyonna Allah kyaba yatuteekateekera okubanga tukikkiriza, tuleme kubanga tusaawo embeera eyinza okusembeza obusungu bwa Allah gye tuli ku lw'okubanga tulemereddwa okugumiikiriza ku ekyo Allah kyaba atuteereddewo mu kkubo eryo. Omuwandiisi waffe bw'ogenda ku peegi eya 21 yagamba nti wal maqsuudu anna at-tasakhuta bil inathi min akhlaqi al-jahiliyya alladhina dhammahum Allahu ta'ala. Yagamba nti ebimu ku bye tugendereddemu mu mulyango guno okubanga tulaga nti okusunguwala kulw'okubanga Allah akuwadde ezzadde ery'abaana ab'obuwala kyekimu ku mize oba lyerimu gwe gumu ku mize egyali gimanyikibbwa mu bajjajjaffe abaaliwo oluberyeberye, ate ng'ekikolwa ekyo kye baakolanga ekyokubanga baasunguwaliranga ezzadde ery'obuwala Allah yakivumirira mu Qur'ani nga bwe yagamba nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Omu mu bo
bwe yaweebwanga amawulire ag'okuzaala omwana ow'obuwala nga mukyala we gwazadde gwamuzaalidde, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yasibanga emitaafu, ekyenyi kye kyatuukanga ne kiddugala ne kisiba emitaafu, nga te mwana wattu naye alaga obusunguwabu obutali bumativu ku ekyo ekiba kimugambibwa nti bamuzaalidde omwana ow'obuwala. Era ng'ekyo kyamusindiikirizanga okubanga yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bih, nga afuna ensonyi eri abantu abamumanyi mwabayitaayita oba bayitako, ng'afuna ensonyi balabikira ku lw'ekyo kye bamugambye nti yazadde omwana ow'obuwala, kubanga bakirabanga ng'ekivve eky'obunyoomeefu, nga nabuli yenna gwe kiba kituusibwako ayisibwamu amaaso, alabibwanga omuntu aliko obukendeevu obutenkanika. Era nga bambi ku lw'okubanga okunakuwala kwalinga kungi, nga atuuka okubanga yeerowoozaamu omwana ono ow'obuwala gwe bamuzaalidde, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi tturab, abaffe omwana ono yalowoozanga ekyomukolera, oba okugumiikiriza n'amulekawo awangaale nga ayisibwamu amaaso eri abalala mu bantu, nga bamuyisaamu amaaso okubanga ayina omwana ow'obuwala, am yadussuhu fi tturab, oba okubanga yamweziikiranga n'amwettira ye kennyini, ekyo ekizibu n'abanga akijjeewo, kubanga bakirabanga ng'ekizibu. Allah n'akomenkereza ku muze guno nga agoogerako nti ala saa ma yahkumun, abaffe bannange ennamula yaabwe gye baali balamulamu ebintu byabwe eyo yalinga mbi nnyo nnyo nnyo. Eyo aya eri mu suratu Nahl aya eya 58 n'eya 59. Waqal, ate mu aya endala Allah yagamba mu suratu Zukhruf aya ye 17 nti wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, omu mu bo bwe bamuwanga amawulire ag'omwana oyo gwe balambikanga nti ye si waabwe wabula abawa Allah, omwana ow'obuwala, balinganga beeyisiriza ku Allah nga be baagala. Bagambanga nti engeri gye kiri nti mbu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi baba bavudde wa Allah. Kakati ffe leka tusigaze nga abaana ab'obuwala nga baba baffe, abaana ab'obulenzi nga baba baffe, ab'obuwala babenga ba Allah. Kati bo balabanga nga omuntu bw'afuna omwana ow'obuwala nti oyo si wange wa Allah, nze sizaala bwe batyo, abo ba Allah si bange. Kati Allah agamba nti omu mu bo bwe bamuwanga amawulire ku mwana oyo gwe bagambanga nti oyo ye wa Allah, yafunanga obusunguwavu, yasunguwalanga naddugala ekyenyi, n'asiba emitaafu, era n'abanga yeevuma ekimutuuseeko, kubanga bakirabanga nga ekintu ekivve ekitagwana okubanga kituuka ku muntu, okujjako nga kizze nga kibonerezo ku ye. Oluvannyuma omumanyi waffe najja atuleetera obujulizi obw'enjawulo, ahadithi ez'enjawulo eziraga okubanga obusiraamu bwo bwe bwamala okujja bwassangawo nnyo essira ku mwana ow'obuwala, ne butuuka n'okubanga bukubiriza abantu singa abaafunyeeyo omwana ow'obuwala okubanga asanyuka. Lwaki? Ku lw'ebyo Allah bye yassangawo nga empeera eziri ku zzadde eryo ery'omwana ow'obuwala. Mu bo mwe muli hadithi
nabbi sallallahu alayhi wasallama je yagamba mwe yagambira hadithi ya Anas nti man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawma alqiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi. Nabbi yagamba nti senga omu mumwe afuna abaana ab'obuwala babiri, azaala abaana ab'obuwala babiri n'abakuza n'abalera endera ennungi mpaka bwe bakula, ajja kujja ku lunaku olw'enkomerero nga nze naye tuli bwe tuti. Amakulu mu jjana. Nabbi n'alaza engalo ze bbiri bw'ati nga zigasse wamu. Yalinga alaga nti ye ono ate ono owokubiri yoyo eyafuna abaana ab'obuwala ababiri n'abakuza n'abalera endera ennungi mpaka bwe baakula. Ne ahadithi endala ze yaleese eziraga nti si babiri bokka n'omu. Allah ne bwakuwa omwana ow'obuwala omu n'olongoosereza gy'ali n'okola na buli kyonna ekisoboka mu busobozi bwo omubeesaawo n'okumukuza, aliko empeera ennene, aliko ejjana, baliko ejjiji erigenda okuba nga litangira omuntu omuliro. Amakulu tojja kutuusibwa ku kubanga oyingizibwa omuliro. Hadithi yaleeta eziwererako ddala naye nga zonna zetoloolera ku makulu getuva okufunzaamu awo. Ate bwe yajja ku peegi eya 206 yatulaga ng'oba oli awo kino kyekimu ku nsonga ezaavangako abantu okwevuma oluvannyuma lw'okuba nga baamuzaalirangayo omwana ow'obuwala, nga kwe kubanga omwana ow'obuwala oluusi batawaanya nnyo okukuza, batawaanya nnyo, mulina amenyeka nnyo, assaamu bingi nnyo okubanga amussa ku mutindo. N'aleeta aya eya Allah yagamba nti waqad qaala ta'ala fi haqqi nisa. Allah yagamba ng'ayogerera abakyala nti fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khayran kathira. Suratu Nisa aya ey'19. Allah yagamba nti senga mwetamwa abakyala abo, oyinza okwetamwa ekintu ate nga mwana wattu nga Allah akikuteereddemu ebirungi bingi, n'otamanya nti kirimu ebirungi bingi n'okyetamwa, oluusi n'okyejjako, naye nga ogenda kuba weesuubizza ebirungi ebitagambika senga wali ogumiikiriza. Nagamba nti wahakadha albanaatu aidha, nabwekityo bwe kiri n'abawala bayingira mu aya eno nti oyinza okwetamwa ne weevuma omwana ow'obuwala ate Allah najja mukussizaamu ebirungi by'otamanyi, sinakindi n'amukuwaamu essanyu ly'otalifuna mu mwana ow'obulenzi. Ate nga kino bangi tukyerabiddeko, abazadde bangi bakyekakasirizza nti kisobokera ddala Allah okukuwa essanyu, okukuwa emirembe mu mwana ow'obuwala okusinga essanyu lyakuwadde mu mwana ow'obulenzi. Era nga wano ndowooza tugaziyemuko katono, tugatte abaana ab'obuwala n'abakyala, kubeera abakyala baali baana ba buwala oba baana ba buwala abakuze. Ebiseera ebisinga engeri gye kiri nti
abakyala ebibaliko bingi oluusi n'okutawaanya okubavaamu kungi. Omuntu ayinza okutuuka ku ddaala eryetamwa abaana ab'obuwala n'eryetamwa omukyala ku lw'embeera zamulabamu n'obukaluubirivu bwamufunamu. Okusookera ddala tugamba ffenna tukimanyi nti tebayinza kubeera ababi 100 ku kinnaakyo, tekisoboka. Awo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatulungamya n'atugamba nti la yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghayra. Eyo hadith eri mu sahihu Muslim yagamba nti omukkiriza omusajja tasunguwalira, teyeetamwa munne, mukkiriza munne omukyala bw'abanga yeetamiddwa enneeyisa ye ku ludda olumu, atunule ku bulungi obumulimu ku ludda olulala, yemaze n'ekyo, yekkuse n'ekyo, akkute nga yekkusa n'ekyo nti nawankubadde nga alinamu obunafu wano ne wali naye alinamu n'akalungi kano nakali. Obwo obulungi bwalimu bumukkuse, yekkuse nabo, agumiikirize ku bubi bw'aba afunye mu mukyala. Kubanga abakyala aslan bwe butonde bwabwe, abakyala aslan bwe butonde bwabwe, bwe batyo bwe batondebwanga. Obutonde bwabwe si bwe bumu n'obutonde obw'omwana ow'obuwala. Mu hadithi eri mu Bukhari ne mu Muslim, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba istawsu bin nisa, mbalamira okubanga mwekuuma mwebuulirira eri abakyala, abaana ab'obuwala, abakyala. Fa inna almar'a khuliqat min dila, kubanga omukyala yatondebwa ng'aggyibwa mu mbiriizi, yaggyibwa mu mbiriizi. Nagamba nti wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu, era nga olubiriizi lumanyikibwa nti lwagooma, si lugolomofu. Olubiriizi lwagooma. N'omukyala bw'ali, omukyala naye yatondebwa, entonda Allah gye yamutondamu alinga nga bw'olaba olubiriizi. Mu riwaaya endala Nabbi yagamba nti lan tastaqiima laka ala tariqa, omukyala tasobola kubanga aba mugolomofu, tolimusanga nga mutereevu 100 ku kinnaakyo, nti yajjula tayinaamu bukaluubirivu bwakutuusaako. Nedda. Lwaki? Kubanga yatondebwa ng'aggyibwa mu lubiriizi, ate nga olubiriizi kimanyikibwa nti lwakyama. Olubiriizi lwakyama. Nabbi n'agamba nti fa in dhahabta tuqimuha kasartahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, olubiriizi bw'ogezaako ddogolomola ekyekibeerawo olumenya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, ate bw'oluleka olubiriizi n'otalugolomola lujja kusigala nga lwakyama, akakyama amamera, lujja kusigala nga lwakola ki? Nga lwakyama. Nabbi n'agamba nti fastawsu bin nisa, mbalamira okubanga mwebuulirira eri abakyala, eri abakyala, kaabewuwo oba si wuwo, okwebuulirira eri abakyala. Era wano tuyigamu nti era omwami toyanguwirizanga kubanga osalawo okutalaka omukyala, okumuwa ttalaka, kubanga omukyala talibeera mutereevu 100 ku kinnaakyo. Oyagala toyagala ayina kubeera mukendeevu, kubanga Allah bw'atyo bwe yabatonda.
Allah bw'atyo bwe yabatonda. Obukendeevu bw'alina bwe bubanga si bunene nnyo bugumiikirize ku lw'obulungi bw'omufunamu. Nga Allah bw'atugambye nti fa asa an takrahu shay'an fayaj'ala Allahu fihi khayran kathira. Wandyetamwa ekintu Allah mwana wattu n'akikusizaamu obulungi obutagambika. Era bwe tutyo ne tubanga omulyango ogwokubiri tugumaliriza. Omulyango ogwokusatu mu kitabo kyaffe kino peegi 27 gugamba albabu thalith fi istihbabi bisharati man wulida lahu walad wa tahni'atuhu. Okwagalwa kokubanga osanyusa yenna gwe baba bazaalidde omwana n'omukulisaayo ekyo ekiba kimuweewebbwa ne Allah. Era ng'omuwandiisi waffe yatulaga nti ekikolwa ekyo kubanga osanyukira omuntu yenna gwe baba bazaalidde omwana n'oyo aba muzadde nga ye mukyala, nkola emanyikibwa mu Busiraamu nnungi, terina buzibu bwonna. Era ng'omuwandiisi waffe yatulaga abantu ab'enjawulo abaweebwanga amawulire ag'essanyu oluvannyuma lw'omuzaalira omwana, ng'asookera ddala Ibrahim alayhi ssalam. Ibrahim alayhi ssalam Allah yalwawo okumuwa ezzadde. Mpaka mu myaka gye egy'obukadde Allah mwe yamuweera ezzadde. Allah bwe yamuwa ezzadde, malaika ezaamuleetera amawulire ag'okubanga Allah agenda mumuwa ezzadde zaamuleetera amawulire ago nga zimusanyukirako ku lw'ekyo Allah kyagenda okumuwa. Si ye yekka, ate omuwandiisi waffe n'atulaga ne Zakariya alayhi salam nga Allah bwe yagamba nti ya Zakariya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah mwennyini ye yamusanyukirako n'agamba nti owange gwe Zakariya tokusanyusa n'ezzadde ery'omwana ow'obulenzi, era nga ajja kuba ayitibwa Yahya, era nga erinnya eryo tetuliwangako muntu yenna, yagenda okusooka okubeera nalyo. Allah kennyini yasanyusa nabbi we Zakariya, naye yamuwa ezzadde lino mu myaka egy'obukulu ng'akuze, sinakindi nga ne mukyala we ng'akuliridde mu myaka, nga Allah bwe yatulaga enzija ya Zakariya enzija ya Yahya mu bulamu bwa Zakariya mu suratu Maryam entandikwa yaayo. Allah yamusanyusa n'amawulire ago ag'essanyu. Si ekyo kyokka, ne nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, maama we Amina bwe yamuzaala, omu ku bakozi ba Abu Lahab yali kojja wa nabbi sallallahu alayhi wasallam, yali omu ku bakojja be, omu ku bakozi be aba Abu Lahab gwe bali bayita Thuwaiba, yaleetera Abu Lahab amawulire ag'essanyu ag'okuzaalibwa kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ate nga mu kaseera ako nga tamanyikibbwa nti agenda kubeera nabbi. Era oluvannyuma lw'okujja kw'amawulire ago ku lw'essanyu eringi Abu Lahab lye yafuna, yagamba omukyalo ono Thuwaiba eyali omuzaana, nga muzaana, n'amugamba nti nkujjuludde okuva mu buzaana ku lw'amawulire gano gompadde. Yasanyuka, era nga bwe kiri nti na buli muntu yenna ayoya ezzadde
amawulire ag'essanyu bwe gamujjira nti Allah alimuwadde tayinza kubulwa essanyu. Asanyuka afuna essanyu okubanga Allah amuwadde ezzadde. Naye wano njagadde na bino tubigaziyeemukko kuba nabyo bikulu wano mu kusanyusa n'okusanyuka okubanga Allah akuwadde ezzadde n'okusanyusa yenna Allah gw'aba aliwadde. Wayina kubeerawo empisa ezigobererwa n'obwegendereza kubanga oluusi kyandijja nga essanyu ne tukomenkereza nga kitulekedde amaziga. Bino bikulu nnyo eri yenna abagenda okusanyusa muntu yenna n'okubanga Allah amuwadde ezzadde. Ndowooza tukigaziyeemu si ekyo kyokka, okusanyuka kw'omusanyusi yenna ku lw'ekyo kyonna Allah kyaba amuwadde oba okusanyukirako munne kyonna Allah kyaba amuwadde. Weewalenga nnyo obutasanyuka mu mbeera ya kusabira ekyo Allah kyaba ataddewo ekireese essanyu, okisabira baraka, emikisa. Kubanga okusanyuka obusanyusi oluusi kwandivaamu obubi. Sina kindi nti ffenna tukimanyi nti amaaso amabi gye gali, ekiiso gye kiri. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba, idha raa ahadukum min nafsihi au malihi au min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bilbaraka fa inna al-ayna haqq. Omu mummwe senga yeerabangamu yekennyini oba mu maali ye oba eri muganda we ekintu kyonna nga kimusanyusa kimukyamula, atwalenga nnyo obudde n'obwegendereza akisabire Allah akiseemu baraka, asabenga Allah akiseemu baraka. Bwe kibanga kikyo Allah kuwadde obulamu obulungi, temuli kulwalirira. Allah kuwadde obulamu obulungi, temuli mu kuwankawanka. Allah ekyengera kyonna kye yakubbulako, kye yakuwa mu bulamu bwo oba mu kugabirira, Allah kwazza akugabirira. Yakuyinjiwalizaamu kemmaali, yagikusizaamu baraka, n'ebyo byonna ebirala. Allah yakuwa ezzadde eddungi, abaana masha Allah bagezi, obwongo obukola bulungi, abaana abategeera nnyo mu kiraasi, obwongo bwabwe bukwata mangu. Allah bw'akikuwanga okisabiranga baraka nti masha Allah. Allah bw'atyo bwe yayagala, la quwwata illa billah. Obuyinza bwonna, tewali busobozi bwonna okujjako nga buli wa Allah. N'ebirala byonna ebiraga okusabira ekyo Allah kye yakuwa mu byengera bye, oba eri munno, mukwano gwo, muganda wo, mwannyina, mwannyoko, muzadde wo, mukwano gwo yenna, bw'oba omusanyukira osabanga Allah okussa baraka mu ekyo kyaba amuwadde ky'omusanyukiddeko. Tisaba Allah akusize emikisa mu maali yo, mu zadde lyo, mu bulungi Allah bwe yakuwa, kyonna ky'oba osanyuse. Lwaki? Nabbi n'agamba nti ky'oba osanyukiddeko. Lwaki? Nabbi n'agamba nti fa inna al-ayna haqq, kubanga ekiiso gye kiri. Obadde okimanyi nti omuntu ayinza okwekuba ekiiso nga bw'asobolera ddala okikuba omulala? Abasinga obungi bakimanyi nti osobola okikuba omulala, naye obadde okimanyi nti naawe kennyini oyinza okwekuba ekiiso. Allah akuwadde ekyengera ne weekuba ekiiso, ekyengera ekyo ne kikuvaako mu ngeri etategeerekeka, oba n'okuba omulala ekiiso abadde n'ekyengera kye twamusanyukira ffenna, okugeza omulamwa gwe tuliko wano, ekyengera ky'omwana, ffenna ne tumusanyukira, muffe ne mubeeramu omuntu ng'alina ekiiso. Oluusi ekiiso omuntu ayinza okubeera nakyo nga akimanyi nti akirina,
oluusi nga takimanyi nti akirina. Omuntu ayinza okubeera n'ekiiso nga takimanyi nti akirina. Kati mu kusanyuka kw'abantu ku lwekyo Allah kyaba akugabiridde ng'ezzadde ne kikomenkereza nga kubanga basanyuka mu nsanyuka etali ntuufu nti tebakisabira Allah kukissaamu baraka na kukikukuumira, ne kikomenkereza nga kikufuukidde ekizibu. Ogenda okulaba omwana wakamufuna, Allah atandika okugezesa, omwana alwalirira, omwana akaaba tasirika, omwana ate simanyi olubuto lumulumirira, omwana addukana, omwana akola bwati, omwana n'asanyalala, omwana abadde afaanana obulungi, abadde anyirira feesi, abantu bagimwegombako nti omwana feesi nnungi, feesi netandika okukyuka, n'ebirala byonna ebiyinza okutuuka ku mwana ono, ku lw'okubanga mwabo abaasanyuka mwalimu ow'ekiiso, bambi ng'oluusi yali takimanyi oba yali akimanyi, ne kituuka ku mwana oyo ne kikyusa embeera ze zonna, ate ne tudda mu kwejjusa. Pointi yaffe wano tugamba bw'oba osanyukira ekyengera Allah kyaba akuwadde oba kyaba awadde munno, saako kubanga okisabira Allah kimukuumira oba kikukuumira. Kisabire Allah kikusizeemu emikisa oba kisize mwoyo yenna gw'aba akiwadde omukisa, kubanga tumanya kinaddirira senga tuba tetukikoze, kubanga ekiiso kyo gye kiri. Ekyafaayo kimu, waliwo sahabi gwe baali bayita Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu. Lumu batambula nga bali ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bagenzeeko Makka. Mu baali batambudde ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mwalimu sahabi omulala gwe baali bayita Sahal ibn Hanif radiyallahu anhu. Sahal ibn Hanif yatuuka awantu n'afuna obwetaavu bw'okunaaba, era n'afuna ekifo bwe yagenda anaabire. Bwe yakituukamu n'ajjamu engoye atandika okunaaba. Bwe yali anaaba, Amir ibn Rabi'a yali ayitaayita, n'ajja amulaba ng'anaaba. Bw'amulaba agenda okutunula ku lususu lwe, n'alaba nga Allah yamuwa olususu olunyirira. Yali talulabangako, kubanga omuntu bw'aba ayambadde ebyambalo tolaba lususu lwe bwe lufaanana. Yalaba olususu lwe nga lunyirira nnyo, lulinga ekyana kwegamba olususu nga lunyirira ebisuse. Ne yeewuunya nnyo olususu lwe, n'agamba nti ono ng'ayina olususu lunyirira. Bwe yakyogera bw'atyo, Sahal ibn Hanif n'agwa. Tewayita bbanga Sahal ibn Hanif n'agwa, n'azirika. Abantu ba Sahal ne bamwanguyirira, ne bajja balabe ekimutuuseeko, bagenda okulaba agudde azirise. Ne bamwanguyiriza ne bamutwala ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ne bamugamba nti wange gwe Nabbi, munnaffe tetumanyi kimutuuseeko. Nabbi n'ababuuza nti mmwe mulowooza mbeera kyebadde waawo, kyekibadde? Ne bamugamba nti tewabadde nnyo kintu, wabula wabaddewo omu ku baami gwe bayita Amir ibn Rabi'a gwe twalabye ng'ali awo, twageza okulaba ng'agwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'akimanya nti kyandiba kiiso, bambi nga ne Amir ibn Rabi'a takikuba mu bugenderevu, oluusi nga takimanyi na kukimanya nti ayina ekiiso, naye kyatuuka ku munne bambi ne kimukoseza ddala n'azirika. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yakimanya n'agamba Amir ibn Rabi'a nti n'agamba abaali bamuliraanye oluvannyuma lw'okutumya Amir ibn Rabi'a ajje. Amir bwe yatuuka, Nabbi n'agamba nti lwaki omu mu mmwe ayagala kutta muganda we?
lwaki omu mmwe yandyagadde okubanga atta muganda wa mutuusaako bubune. N'agamba Amir ibn Rabi'a nti genda omunyunguze mu kamwa, onaabe feesi yo, onaabe ebibatu byo, onaabe emikono gyo, onaabe ebigere byo, amabibi go n'olugoye lwo olw'omunda, amazzi agabivaamu ogakuŋŋaanye mu kintu. N'abikola ne bagakuŋŋaanya mu kintu ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira ne bagayiira oba ne baganaaza Sahal ibn Hanif. Era bwe baamala okikola, Sahal ibn Hanif n'addamu buto, n'addamu obulamu, n'abanga atabadde kintu kyonna. Amakulu n'abanga aweebwa obujjanjabi obwamujjulula okuva mu mbeera gye yali alimu. Kinjagaddemu mu kyafaayo kino nti ekiiso gye kiri, ate anaakikuba tomanyi butya bw'anaakikuba. Bangi nnyo abantu Allah abagabiridde ezzadde eddungi, nga ddungi lirabika bulungi, linyirira, lifaanana bulungi, naye bambi akaseera kagenda okutuuka ebyo byonna ne bikyuka. Eyali anyirira n'atunula birala nnyo, eyali omugezi n'atandika okukola ebintu nga takyabitegeera, sinakindi n'agwa n'eddalu. Eyali ayina ekyengera kyonna agenda okulaba nga kimuvaako mu ngeri etategeerekeka. Ku lw'ekiiso oluusi ekiba kyakubwa omwana ono, bambi nga ye kennyini yandibanga yakikuba omwana we oba abantu abajjanga okulaba ku mwana we n'omusanyukirako ekyengera Allah kyeyamugabirira, ne bakomenkereza nga baleeseewo obuzibu. Wano wennyini bwe tusinziirira ne tugamba nti buvunaanyizibwa bw'omuzadde okubanga Allah bw'aba akugabiridde ezzadde lyonna, okuyitiriza oddisabira Allah dikingiriza obukyamu bwonna oba obukosefu bwonna okubanga butuuka ku zzadde eryo. Kubanga Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallama yalinga enkola ye. Yakwatanga Hassan ne Hussein bazzukulu be batabani ba muwala we Fatima radiyallahu anha, batabani ba Ali ibn Abi Talib. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yabakwatanga n'abasabiranga edduwa, n'agamba nti ngenda kubasabira edduwa eno nga kitammwe jjajjammwe Ibrahimu alayhi salaamu bwe yagisabiranga batabani be Ismaila ne Ishaq. Duwa egamba a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Amakulu g'edduwa eyo gagamba a'udhu bikalimati llahi tamma, nekingiriza n'ebigambo bya Allah ebyajjula nga mutadde Qur'ani n'ebirala byonna ebitegeeza ebigambo bya Allah. Min kulli shaytanin wa hamma, eri na buli shaytaani yonna n'ebitonde ebirala byonna n'ebiwuka ebirala byonna ebirina obusagwa n'obulabe eri omuntu. Wa min kulli aynin lamma, era nenekingiriza na buli ekiiso ekikosa ng'oluusi kiba kivudde ew'omuntu alina ensaalwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam edduwa eyo yagisabiranga bazzukulu be Hassan ne Husaini nga bakyali bato. Naawe omuzadde, omwana ono tannatuuka myaka gye yesomera edduwa ng'ezo, so nga ate ebyo obubune oba shaytaani, obubune oba ebitonde ebiyinza omutuusako obulabe buyinza omutuukako, lwaki tomuyambako okubanga ogimusomera bireme mutuukako nga Nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam bwe yasomeranga abaana abo ababiri Hassan ne Hussein. Era nga mu ngeri y'emu oluusi abazadde ffe abavaako
obuzibu buno kubanga butuuka ku zadde lyaffe. Omuntu Allah amugabirira ekyengera, masha Allah, amuwadde ennyumba, amuwadde ssente, amuwadde mmoroka, kyonna kyaba amuwadde zadde, sina kindi n'amuwa ezzadde ne likula n'akizuula nti ddungi linyirira, ate bambi ng'abaana be bagezi Allah yabawa, n'atandika okubanga akyewaaniramu, n'amutimba ku mitimbagano, n'atimba omwana we afaanana bulungi anyirira, n'akola kino n'akola kiri, bambi nga tokimanyi nti eyo gy'oli mu kumussa ab'ebiiso gye bajjudde. N'omutimba ku social media platforms, omwana laba omwana Allah ampadde, laba omwana yenna n'amutunulako ng'ayina ekiiso ennyo okusingira ddala ab'ensaalwa, kyandikwata omwana oyo. Ogenda okulaba omwana ng'atandika okugyamu embeera bambi gy'ogenda okwevuma bulamu bwo bwonna nga tomanyi wajje yava, naye nga gwe yavaako ensonga okumutimba. Abantu balwana nnyo kubanga bakuma ebyengera Allah byaba abawadde, oba oli awo amaaso amabi galeme bituukako, naye gwe kennyini gweyettankuulira entalo, kati okomenkereza okaaba amaziga wejjusa n'olabanga ate bambi kye wali olowooza nti kigenda kukubeerera ekirungi ate kikufuukidde kikemo. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atukuumire ebyengera byaba atuwadde byonna, era ngaawo wennyini bwe tugenda okukoma insha Allah omulundi oguddako tujja kuba tukwata omulyango ogwokuna mu kitabo kyaffe kino ogwogera ku kwaziinira omwana mu matu ne kumukimira. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.